mala kati omulimu gwange era sigulekeranga awo nyina actually abavubuka bonna nze omanyi target yange y'abantu osomyeko ekitono S4 S5 era wano ntera okuleeta obulango wano nagati weebuli tunoonya abaagala okuyigirizibwa mujja ne tuba interviewinga ne tubayigiriza okutunda kati batukuyigiriza okutunda ne tukuwa n'ekyokutunda kwegamba tutandikawo emirimu kati kaŋŋambe ggoze naye lwakuba emyaka gyo kati twagala kusinga 10 weebizibu byo biba bingi twagala wakati we 18 25 28 awo bwe watyo lwa nsonga ki bwetuuse abaana bagiza university abaana emitwalo 40 ge gafuluma gavumenti esobola kuwaka abantu nge 2,000 kati emitwalo 3 mu 9 balagawa beeyiya bweyiya kati n'ogamba obudde bwe yamala kati yensonga lwaki tulina abagagga bangi abataasoma kubanga ye yatandikirawo olusi ensi eyinza okukuba naye nekutwala ku buwanguzi kakati nze kyenkola kuzaamu maanyi bavubuka kubanga abavubuka amaanyi gabaweddemu agamba bannaye tubeere kuki abavubuka batandise okukuba obutayimbwa abavubuka batandise okubba bu side mirror abavubuka ebintu ng'ebyo naye ng'ate balina amaanyi n'amagezi teri kiruma okwerera mwana wo nga sente n'okwewola neewole exactly naye nasigala ng'okyali naye awaka gwe nno kaleko naye atunze ettaka n'omwana era mbagamba totunda ttaka kuweerera mwana wakiri amagezi anti wagambye magezi omanyi nze saagala kuleeta kizibu ate nga sirina ddagala eddagala lyekyo kola ekintu ekizaala abantu baffe eno bannaffe eno mu Western Uganda balina kye batusinza omuntu ku mbaga bagaba nte bagaba mbuzi okimanyi nti bw'olibeera mu nnyumba nga gwe n'omukyala mmwe muzaala mwekka obwavu buba bugenda balunda olina okubaawo n'ekintu ekizaala kyonaalunda ekizaala bw'otaba nakyo oba bulunda mmwe owedde kati olina okulunda oba okulima ekintu ekizaala naye bwe mubanga mwe ababiri mwe muzaala kati mujja kuzaala abaana basukke bye mulina kati okuzaala si kubi naye ozadde otya ozaala n'ebyobugagga byo bizaala oba ntegeera kati awo ye problem gye tulina mu Uganda nti abantu atunda ettaka ate n'aweerera omwana so nga ate oli munnaffe oliye aba n'ente ze 10 kubanga bagamba bw'oba n'ente 10 buli wiiki wabaayo ezaala kakati bw'atunda ente 3 n'atwalayo abaana ku ssomero we bakomerawo nga 13 zizadde n'ettaka lye ng'alirina ne kati gwe bw'otunda ettaka banaye temutunda ttaka naddala mu Buganda mbeegayiridde temutunda ttaka embeera yadde etunyize n'ettaka kya bugagga nnyo okimanyi bw'oba n'ettaka oba oyina ekitundu ku nsi oba oyinako nawe byosomesa abavubuka byebintu si bavubuka n'abakadde kati bw'oba osomesa olina ssomero nti liri wano kati tulinawo office kati kye tujja bajjawo we actually just behind old Kampala police wali office yaffe kati bajja ne tuba screening first of all naffe twagala babbi bw'oba nga tolina mpisa tugoberera ebintu 3 oli mukozi omanyi abamu abawala bangi ennaku zino baagala abaana naye atya okufuna olubuto ayagala enkuba atya ebisooto kati ebintu bwebityo bwe bibeera bw'oba oyagala okufuna ekirungi olina okitulyanira sizaalangako mwana nga nze omuntu nyina abaana naye abakyala bagamba omwana aluma nnyo naye ate era baddamu ne bafuna embuto oba okitegeera babeerayo kuba ennaku zino abasi Sicilian ennaku zino bateekamu gundi n'aditamininga n'olunaku lwe banagira yagala oba gundi nga 7 gw'omusanvu meka nga byonna bigize bwatyo abiteekamu eswaga n'ebiri ebisabaaba bikuwanulayo omunamumala babiri ate bana abakatuliki ffe tetukozesa ebyo byagoye kakati nze mwanyina yanyumiza nti omwana aluma Franka naye bw'atonnya bw'ati ta ng'obulumi bwonna buggwawo ate ng'essanyu ate omuntu bw'oba ojja ku nsi okaaba naye ate bw'oba ofa abalala be bakaaba
gwoba okaaba nga abantu abalala basanyuse naye ate bw'oba ofa oba osirise ng'ate abalala kati be bakuyamba okukaaba. So abantu abo bajja ku ofiisi netuba interviewinga mumala ekyo ne mubayitiramu ku actually wano nja kuba n'akalango abagwa mu category eyo bajje mu Kampala kumande namba ya office sijja bawa yange personal naye nja bawa ya office ya office nja gibawa kubanga tubeetaaga tulabe tubayamba era fete tuyina buzibu na muntu yenna gwe twagala kubanga ekizibu kino kya buli omu tulina okulaba nga tukimalawo abavubuka balina obuzibu bungi twagere ku kyobwegasaawo naye budde tebukyamala kati nja kukola programu namba endala okulaba engeri tusobola okuzza obwegasi mu ebyo Kenya is the case study bo bakikoze bulungi batuli wano bako ni banka namba taata oyo abadde mulwadde namutwala Kenya twamutwala nga family n'ebyobulamu bwabwe bikulevu ndala nnyo kuyaffe wano kwabali wa timu ate kati eyo gundi bagita Upper Hill Medical Center badokita bennyini be bannanyiniyo ne kati dokita nga naye akyeraliikirira fees akyeraliikirira biki kakati lwaki tebamuwa eddiiru nayinaakuba ddiiru oba okitegeera sigambye nti kituufu kubanga mbalaba nga ne kati embeera abawala abo ababeera ku streets abeetunda siga nti omulimu gubanyumira nti ebintu ebyo bibanyumira nnyo okukola no kiba nti anyigiriziddwa omusajja yamufunyisa olubuto bwe yalumufunyisa bwe yategeera nti alufunye n'agamba ffe waffe tetufunyisa mbuto n'atoba manyi basingle mothers bagenda beeyongera tewokimanyi naawe because the men are not responsible anymore kitta family kikiri kye nasookeddeko twetaaga n'abakulembeze abava mu family eziri straight abaswala atakola ekintu atayogera ekintu leero ate n'akikyusa omuntu nga musajja mukulu nogaba naye kiri bwekiti ngenda kukola bwe nti mubimanyi abantu abakulu bangi abatukoze eki abatulimbye kati nze kwe kugamba no nange nyina okuvaayo era mbere nyina kutuka waawo kubanga lwali soka kubeera lugambo ninkuulira nayegala okunoonyanga simu yo sirina obudde nti waliwo agenda okwesimba bukoto bugira bukoto east so oluvannyuma lwa biro byonna byetukoze bino oyagala genda kwesimba ate mu byabufuzi kwesimbawo kukiikirira bantu kubanga ndaba tebafiiriddwako nze kyendowooza omubaka ali yatukoledde tumwebaza ate nekiyatusuubiza yatugamba ebisanja 2 abimaze naye omanyi kati awo nenkiraba nti ate akantu kalinga akawoomeredde oba okitegeera kati nga kati awo enjawulo eneebeera wa wano ate newuli oli gwe twogerako eri gwe tugamba nti akoze eki alemeddewo ati tebinsobera era nze sizze kwesimba ku muntu nze kwesimba mu kifo kubanga nyina program zendaba ayina byatukoledde omanyi kiba kyabulyaza amaanya okuva eri nogaa nti gundi ono talina kyakoze president Museveni talina kyakoze oba mulimba ayina byakoze naye oluusi tebikola ki tebimala oba byalisinzeewo kyeŋŋamba yensonga eri nti tiimu tuba tulina okukolaganira awamu okoze kimala okubeera n'abantu abo obabaddemu ng'ojja okuzaalibwa obuzaalibwa mu kitundu ekyo okuzaalibwa gye nzaalibwa ate gye nakulira nasomera St. Girigori Primary School gye natulira P7 omwaka ogwo essomero eryo we twasomeranga bw'ojja n'engatto bakugoba kubanga toba uniform n'abalala olesa amafandali oyagala kubeera biwaayo ennaku ze bakuyita kulega bbango naye nzijukira omwaka ogwo era twafuna first grade yezi naye nakati era zibeera awo oluusi tebafunayo oba okiraba kati ebintu ebyo binnuma nti sinsiyale kyekyagenda obukyamu tuyinza kuyambako tutya kati nenva eyo neneeyongerayo ate n'okuba nti parishes ez'enjawulo tulina emisomo gye tukolamu ate netukudiocese suubira with the new kubanga kati olwo
kwavaayo okulangirira naye nga pulaani weeziri abantu okumanya nti batutegeera era naawe nkwebaza kiri surprise abalala basasula abantu simanya bakola biki mbiwulire naye nze neewuunyiza okuba nti kwega neebaza Katonda okubakoyamu ne mulaba nti nyina nange kinsobola okukola nekirala abantu okumanya nti abantu b'omugaso ku nsi bangi abantu olumu aweereza wali lwakuba asangiddwawo mukama muyambe buyambi n'abeerawo ne bino byenjogera nze ku TV kuno nyinza obwali abansinga bangi naye nga tebaafuna mukisa kubeera mu kifo kituufu mu budde butuufu kufuna mulimuze gwenkola okitegedde kati abantu n'abajjawa tulina abakulembeze kati abaliwa ku ngalo gundi negundi booteekamu ekitiibwa kati mwabala bumutandika okuva mwe muti omuntu tumuyire twogere naye abantu bongere okumutegeera nti Katabaazi Francis ab'Ebukoto East bakutegeere ogenda onyambye nnyo kamala okufuna bantu nze Kasule Yusufu Ekijabijo mwami Serugga ne mwami Katabaazi tusaba enamba tasambe enamba enkyamu najja mu byobufuzi mbwakutya bayinza okufiirwa omuntu waabwe omulungi Katabaazi basobola omufiirwa ng'agenze mu byobufuzi n'abavundako kuno kyabadde kugamba Wekijabijo sikitegedde bulungi nti bw'ogenda mu byobufuzi you are good woli okola bulungi toyinza okutabuka oyinza okutuuka n'ofuuka nga bannabufuzi abalala ekivaamu eyali omulungi n'ofuuka omubi kaakati ekyo kankimuddemu era y'ensonga obadde tonnambuuza kibuuzo nzigiddemu ki ekisooka ebibiina by'obufuzi mbiwa ekitiibwa naye tewali kibiina kya bufuzi wano na kimu kye nneesiga mbiwa ekitiibwa era kati bw'otunuulira tugeze nga DP fewaffe bakimanyi nti tukkiririza nnyo mu mazima n'obwenkanya slogan njikiririzaamu obumu obwa movement mbukkiririzaamu oba okitegeera kakati kyesaagala kyekino nga wali ng'olabidde ddala abantu wakiraba nga abantu balimba ku TV nti abantu beewaffe bantumye nti tukole ki tutuuse constitution amateeka g'obusiraamu bagakyusa ebiragiro 10 baali babikyusa lwaki kereziya ekyaliwo n'amakanisa bikunyigira omwo oyina okuba omanyi bagamba freedom without restriction is no freedom tosobola kutwala mwana wo mu nursery school etaliko fence walina okubaawo okugirwa n'okubeera omusajja omufumbo omulungi olina okuba n'accounting officer ye mukyalawo bw'oba nti omukyala nakuwaza buwaza tegonzeramu awo oba tojja kusobola bufumbo kakati kyetwagala amateeka gakole oba okitegeera bano baagalako kino nabali yina kyobaagalako amazima nabwenkanya ogaagala kakati kyenvudde nzigira nze mu maanyi g'abantu people power esebo ogenda kuteeka kofiira nkalina nkambala mu biseera byako ebituufu naye ng'ekyamazima si kakofiira people power si kakofiira okwebeereramu si kakofiira wabula biri byegambye kati kankulage okwebeereramu okutuufu kwe kubanga osobola okwesasulira fees ez'abaana bo abantu mumanyi bameka abadoba ne fees nze siriwo wano n'abatulaba bangi okimanyi n'amasomero g'e Kampala wano site parents nakiri luli baali bagamba bank slip jangu nayo kati essomero limu likikoleka ebe Kampala parents bagamba please endeavor to clear yagezaako bambi nga bw'osobola olulimi lwakyuka olw'ensonga purchasing power ekoze eki efudde kakati buli wobeera nga si gwe weebeereramu kitegeeza omulala yakubeereramu kankinyonnyola abantu abatakitegeera omulala kabanga nti yakusasulira fees yakuliisa kati kyayogera ne bwe kiba kikyamu era okikkiriza kati ekyo kyesaagala ono nkuwagire kati naye bwe naabeera mwambuleera emu bajja kuba bankwatirayo nti ffe twagambye kino kyolina okwogera mu bbanga tono okuva n'olwaleero ojja kujja mukabiikayo ne ijja kubyogerako siina buzibu webale kuweereza bwana Serugga Matovu ono Teacher Kabugo Gerald Essanje Kyotera omukulu Katabaazi yeebale nnyo okusomesa abantu n'okutusomesa olwaleero webale kuleetera mwami oyo naye ayogedde ku teamwork
kyokka obuzibu nti abagagga bakola ttiimu ne bagagga bannaabwe ate n'abaavu ne bakola ttiimu yaabwe mu mbeera yaabwe kale balansi neebula nze Medi erira. Okay. Ekyo kyangu nnyo. Emikwano gy'okwana ofuuka nga jjo mu myaka 2, 3, 4, 5 obadde okimanya ekyo. Bw'onoonya emikwano emigagga naawe ofuuka mugagga. Kati abagagga era olina bakwana okusobola okufuuka nga bo kubanga bamanyi formula ewininga. Kakati bw'onoobeera mu beekubagiza banno ojja kusigala nga weekubagiza mirembe na mirembe. Kati mukole ttiimu eyeekubagiza nga mukwekubagiza mwagala kuwangula kiko. Good morning mwami Serugga, nze Nassali Florence Bridget ndi Jordan. Yes. Mukulu Katabaazi oyo mbadde njagala njawulire wakati wa social entrepreneurship ne social enterprise. Ne budde butuweddeko mu bufunze. Social enterprise ne social entrepreneur. Yeah. Anti kati entrepreneur aba muntu. Kati social enterprise ye entity. Mpayo ebintu bisatu byoyize mu bulamu biba tugenda nabyo olwaleero. Ebintu bisatu byenjize mu bulamu byakulistinga. Byenjize mu bulamu bingi naye kangireko ebimu mmange byeyanjigiriza. Yanjigiriza okubeera omugumiikiriza. Kimo yanjigiriza okwegendereza obuntu obutonotono kati kyengamba obugumiikiriza nga amenvu agateeka wali ogeza oliryeko nga likyalimu ekitima. Kakati ekirala kyenjize nti okubonaabona sikufa. Osobola okubonaabona naye koobanga gy'otunudde olabayo mwattu owangula. Enamba y'essimu eri 0789 kwaba saabagala okwogera nange abanoonya emirimu abavubuka njagala abali mu kitundu ky'e Kampala kubanga kati tukyali mu Kampala tulina ne Nairobi ne Zambia naye katuwa ne Kampala bakube enamba eyo 0789 018 266 eyo office line 0789 018 266. Kakati bw'okuba tolanya tokola kiguli tunoonya ng'oyagala okukyusa obulamu bwo ng'olina qualities ezo zeggambye oli musajja mukozi tolimu buyaayi ate ng'oyagala okuyiga tujja kuyigiriza. Nkwebaziza nnyo mukulu Katabaazi Francis. Mbebaziza nnyo abalabi baffe mwenna olwaleero unoyimugenyo ffe otwaleese era tusomesezza. Situmidde sebo. Oyo okutumira. Of course nyina okutumira owe wange. Of course. Angela Nantongo munnaye webale ku. Owenkima. Era abenkima bonna mbaagala nnyo. Ne bakoddomi bange. Ab'empugwe, ab'emukungwe, ab'ebuwunga, ab'ebukakkata mwenna mbatumidde mu ngeri y'enjawulo. Bukoto East kwe gamba. Nze Serugga Matovu bannange nabo bangi sijja bamalayo naye mbagisa kiseera kirungi tukwatagane mu kabinkano ka Monday inshallah. Mukama bakuume era mwera.